N'agamba tukole kyaki naye tosobola kubeera nga tukola kyaki ate tuli bagatte. Bwentyo nakkiriza okugattibwa n'oyo omusajja mu bulumi obungi nga nkimanyi tandabirira naye ne ngattibwa naye nga mmanyi bwe tunaakola ekkanisa Mukama n'amuwa omukisa ne tugaggawala ate n'asobola okundabirira n'abaana. Yatuuka mu kyaki nga atandika okuganzanga abaweereza abagobereza abajja be yeegomba ate nze n'atwala ng'ekitagasa. Bwentyo omwami wange ne tumala nali nkoze restaurant ne nsaba omukozi ng'omugongo gunnuma yandeetera mujja wange ankolere. Omuwala okutegeera nti mujja wange yasooka kuŋŋamba nti bbaawe atukwana ate nga yeeyita musumba mubuulizi wa njiri. Naye namugulira ekindaazi. Yagenda okugula ekindaazi n'asibawo ennyumba. N'atera musajja mwalimu akambe ketukozesa okuwaata emmere. N'agamba kati olwaliro ngenda kusala. Tewali aliwo ngenda kukuttira mwene ennyumba gye weeragirako. Ne mugamba nali nsitudde bbebi waffe wa myaka 2. Ne muwa omwana ono kamuteeke ku buliri olyoke onsala omusayi guleme musammukira. N'agamba kale namuteekayo kati namuteekayo ne nkwata kateni ey'omu mulyango gw'ekisenge n'ey'omugiro ne nzimukuba mu maaso ne nzigula akanyolo ne nfuluma ebweru ne nkuba enduulu. Ekiro ekyo abatuuze baakuŋŋaana ne batwawula ne bamugamba agende mu nnyumba gye yapangisa nange nsigale mu nnyumba neebake n'abaana. Akwerekeddeko wamwe tebammanyi ne mugamba bakumanyi. N'ajjayo bw'atyo mu mugongo nali manyi agenda kunkuba mbooko. Nenziruka mu kudduka n'ankuba ettaffaali mu mugongo wakati n'engwa wansi. Kumbe teyali mbooko yali jjambiya. N'atandika okuntema. N'antema mu mugongo, n'antema ebigere engalo n'azikuttulako. N'akutulako akagalo akamu ku lugalo olumu. Ku mukono ogwa lefti yakutula obugalo 2. Ku mukono ogwa right n'akutulako akagalo kamu. Ekigere n'akitema mu vviivi n'akikutula. Ekyagwa naye yakoona ku ggumba nalyo erimu n'alimenyamu. Omukono gwo yali ayagala temako nsingo. Gwe yagutemera ddala n'agukutula naye tegwagwa ne gusigalako akalebera amagumba go yagamenyamu wakati. Bannange omugongo gwonna n'agutematema, mu mutwe n'antema. Kati yali amanyi nfudde kuba yatema omukono n'awulira yali alowooza atemye ensingo. Awo abatuuze ne baggulawo yantemera abaaliwo waliwo neiba ye yalabira ddala byonna. Naye yali mukyala yali mu ddinisa. Paka awo yawulira abanga baguddewo naye nagwo naye nga bwe kimu yakiraba baali mu ddinisa. Nembaga mujje muntwale mu ddwaliro ne bantwala e Naggalama. Kati essaawa zino ndi Kayunga Efaalo gye bankolerako. Ebintu byagamba nti nabimutunza ye statement gye mbagambye nze abagenda okumufuna nga yatunda dda amakaadi. Yagatunda ne mukyala we omukulu mu abaana 4. Nze okujja ewange yansanga nazimba n'obujulizi mbulina n'emikwano gyange ne famire yange nabakimanyi awantu wazimbwa ku ssente zange na za famire yange nga nfudde. Tayagala kundaba nga ndi mulamu kuba yakiŋŋamba nga ŋŋamba Shalom bakazi bonna bosome bandifuna omukazi akufaanana. Munyambe bambi akwatibwe nange n'abeera mugumu nga mmanyi ali ku poliisi. Abantu bonna naye ffe tulabawo omusajja bajja bameka kati tumanyi oba ya mukazi oba ya musajja. Nti oli yabasalisanga wali nga waliwo tenti konziwa nti awo nga mukalitunsi twakoma okutegeera paka kati yandibaddewo abatuuze benye batugambye waliwo ye musajja enziziza omusango ndagenze nanudde kasoli w'abandi ate nziruse ngenze abandeseewo nkole ntya nze wange wuyo ali mu Kampala ndi eno Ntooba batulekalekawo dda batuleseewo naye bwetuli naye omusajja bw'aba akuleseewo olina nawe kufuna musajja teyandi nitwagalukana na Naggalama sabe tuwaje Kayunga kwanje tulala kozala kangumira nekati ne kumifu nekati yagenda utumukwatako duzira tugenda mufira kutoka kulwana nze nganzo